Babi myaka 42 hey nesebo okuze ogwo omunana si mutono nnyo ogenda mu 5 omwana omulenzi myaka ali 40s nende kati onula kubandi kali yajja mu byobufuzi ebikugiramu nnyo naye anamu ebiri obotandika butandisi bulamu bo bantu bagala okwagaliza amazaalibwa amalungi nze njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi lwa nsonga emu weebale okubeera entandikwa y'enkyukakyuka y'abantu ba ghetto omanyi bino betukola olugambo lwakolebwanga mulundi gumu mu wiiki waliwo abatandika okukikola buli lunaku credit ejja sigala egenda gye bali wadde nga maybe abalijja walijja ne bakikola okusinga bo bwe bakikola naye bali abaasooka tebalikola ki abaasiba lo kakati buli muntu yenna you a ghetto youth nga oli out there oli w'amaanyi oli waki it is because of him abantu ba ghetto balinga tubamanyi batwalira charity kubakubirako ssente bange fane bawereza abazungu abantu ba ghetto mwatuyamba mulina obugagga bw'abantu bwe mwakolanga temwayogeranga ninalindebeko ne program wano ne mukiibi nga abantu se batudde ddala abantu ba ghetto balina reports bagenda zanjula bamukulembeze w'eggwanga. In my head I'm like okay thank you Bobi Wine so kati nawe ghetto youth woba eri eyo oba omuyinako conflict mu ngeri emu oba endala njagala ojjukire you're conflicting because he was there so njagala okwebaza olw'ekintu ekyo. Ekyokubiri nagambe kimu Bobi Wine is a challenge ku maka amanene agali eyo agaweeredde abaana nga bataata baagala abaana badde mu bigere byabwe abaana abo ne batavaamu nsa yagenda n'abikola ng'omuvubuka n'avaayo ssebo at 42 abaddeko omubaka wa parliament abaddeko ku ballot y'obwa president na ate serious because abavubuka bali bajja ku ballot nga bajookazi era batuusa ne musakalo gwa kakati ono azze ku ballot serious n'afuna n'obululu Abannayuganda according to electoral commission obukadde 3 n'ekitundu bwali bulowooza nti Bobi Wine asofuuka omukulembeze waaki eryo ssuubi ery'omuvubuka yenna alowooza nti mugezi omusinga omanyi ku nsi ebintu inspiring nze ebintu ebinzizaamu amaanyi si b'amaanyi wabula nze bennyoma bendowooza nti si b'amaanyi bwe mbalaba nga basucceedinga kinziza amaanyi ngamba naye olaba oyo akikola ate ze singa nkikwatako kaakati obululu obukadde 3 n'ekitundu bulina abalowooza nti bagezi abamusinga abaagamba nti olaba nze yakulira mu nnyumba y'abe y'obufuzi olaba nze yasoma n'enfuna zi masters zaago olaba nze yasoma bwati kati ate nze bwe nkikwatako nsolo kiggusa so weebale nnyo weebalire ddala kale soga tuweka vidiyo ako ak'abantu ab'enjawulo. Shami Malende omubaka omukyalo wa Kampala era minisita ow'ensanga z'eddembe ly'obuntu ntwala omukisa guno okuyozaayoza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka ku mazaalibwa go. Happy birthday Mr. President, we are proud of you. Ugandans are all proud of you. People power, our power, people power, our power. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa amalungi tukwenyumirizaamu achievements etutuuseeko nga NUP kubadde lw'amaanyi golwadde lwakwewaayo kibadde kyakwerekereza mikono chini mikono juu. Happy birthday Mr. President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enjoy your day, enjoy yourself, may God protect you forever and ever. Anti yegwa masanyalaze ageri chinja Ssentamu Kyagulanyi, this comes to wish you a happy birthday that I'm aware you're celebrating. I bring you regards from my family, from my constituency of South East, and pray to God that you have a long and fruitful life for the benefit of this country, and that you continue with the pursuits that we have been engaged in to liberate our country. Tikana kagoma kalubendera bwabakaaba kenkoba n'asirika chiri abadigida ne chiri anatadigida kuli batinga amazoka diwai ai tozitereka teba kuzika nazo wenyenyeza kata asijja kumalayo ai mukama katondo wekisa tusonywe fabono nyitujja maso go mukama katonda nga tituli batukirivu nenga tuli betowaze ku meza yo
tukusaba obuwangazi bwa pulezidenti waffe oyo gwe wateekako amafuta agayoswa okuba nti atujja mu buddamu buno bwe tulimu bwe tuboneeberedde mu myaka 4. tusaba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi yongera okumuwa obuvumu, yongera okumuwa amaanyi, yongera okumuwa okulaba ewala nga bwazaalaba ewala, yongera okumuwa obwagazi mu mugigi gwe. Bino byonna tubisabye nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Happy birthday President w'abantu, may God bless you. Webale butakeera kumakya kutunda nsi yo, webale kulwanira nsi yo, mukama Katonda akunjagaliza obuwangazi. Big up on yourself. My name is Christopher Pandabane. I'm right here to wish you a happy birthday. Thank you for whatever you do for the nation and for the young people. Thank you for inspiring the young people. You're the true definition of from ghetto to grace, from ghetto to the top. And I love you for that. And I love you for representing us, you know, the youth, man, for the hustlers and the ghetto people. For me and my people, I love you so much. You know, I love you. And I wish you a happy birthday. May you live forever. More life, more blessings from me and my people. Twayanza nnyo KI and Omukisa Media at 42 mukama katunange nyamba mbeere nga soogera kusanyusa bagagga kumpa ku ssente nga nsobola okwogera nga sitya nti bannange bwe nnaayogera nnyinza obutalya mukama ambuzaayo 10 nendabanga obudde obugenze olaba omuntu myaka naye ng'ayogera kubaako gwasanyusa muwaalye Okay, amafuta nyambanga tampingemu. I know. Aka video twebaza abake and Omukisa Media mwebale for that compilation nge erimu obubaka bwa Kyagulanyi wa birthday. Happy birthday Bobi Wine. Thank you for being who you are. Happy birthday. Kale tumalizo tutanya abantu leta aba fight. Abana tumaliza aba fight bako. Twalina abana fight ku obligatory. Self